kano nga tuli wa Katonda kubera tulina bwe tuli aboonoonyi Omukama atuwayize okuweereza ekitabo kino ekitukuvu kimusanyuse. Mukiweereze ng'ekyomuziira ekiramu ekitukuvu Katonda ky'asiima. Eyo balabula temwewanda mu ngeri eterasaanidde, naye mukome ku kitiibwa ekibatuuse buli omu butuukirivu. Nandibadde tuli bangi, naye ffenna tuli mubiri gumu mu Kristo. Ate ffenna buli kigo ky'alaba akiweese mutima gumu. Aliko b'atwala asseeko omwoyo, atina abanaku ab'omusanyufu. Abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. No. Okuyitibwa okw'enjawulo ab'olukiiko lwaffe olwa Kidayosisi ate n'abo abalondebwa okuteekawo okubalambika Father Mubiru ne Father Bwanika n'abalala ab'ebibiina ebyenjawulo ebisatu ebigenda okufuna abasaseredooti bonna twebaza nnyo omulimu ogw'ettendo gwe bakoze.
ngeri enjawulo yaniriza abakole baffe era nembakulisa okutuuka ku lunaku luno. Bannaffe muyogeyoge nnyo nga si mmwe musuusi. Bannaffe bangi kuba ku batumi bakola omulimu guno ne bawukola bulungi ne baweesa Eklezia ekitiibwa era neegaziwa neeyongera obungi. Mubo mulimu n'abajulizi baffe aba Uganda emyaka enkaaga egiyise baalangibwa ku lulwo lw'abajulizi olw'abatuukirivu. Tubakulisa mwaka guno nga mufuliddeko obusaaserdoti. Manyi batusabira nammwe babasabira. Omulimu gwe batandika nga eddiini bagisomyeko katono ne bagukola bulungi ne gubeera nga gukyaweesa Katonda ekitiibwa nakakati nammwe ne mugusanga. Tubateeka mu mikono gyabwe nammwe babalambike obutume bwammwe obw'enjawulo butandika obw'enjawulo nga basaserdoti mubutuukirize bulungi ddala nga temubaswazizza. Ngeri y'emu mugenda okufuna obusaserdoti ku lunaku lwa Lawulensiyo omutuukirivu omudyakoni yakola omulimu gwe n'etteeno awaayo n'obulamu bwe. Mulina ebyokulabirako bingi n'abawolereza bangi. Ne Lawulensiyo omudyakoni yakola omulimu gwananga ogwammwe. Tumusaba abasabire nammwe mu bufaananyi. Njagala okukulisa Balawulensiyo bonna abali wano n'abataliiwo n'abalala abakuze olunaku luno. Muli ne Monsinya Lawulensiyo Kanyike ajaguza emyaka 5 mu busaserdoti. Ate ne Monsinya Lawulensiyo Semusu era naye gumanyi obulungi musaza linnya ery'e Kampala. Ne Balawulensiyo abalala sijja kubamenya mannya kuli bangi nnyo. Ekigambo kya Katonda mukiwulidde bulungi. Nali sinnakukola olubuto olwa nnyoko nga ngumanyi. Yeremiya bw'akugambye natondebwa Katonda yali akumanyi n'akuteekawo obeere mulanzi. Tukukulisa okulaba nga kino kyakutondera akuyambe n'okituukiriza ng'ofuna obusaaserdoti ng'ofuna obudyakoni olwaleero. Nammwe kufaananako nga Yeremiya muyinza okuba nga muwulira obuzito bw'okuyitibwa kwammwe olw'obunafu bwammwe ng'abantu, era muyinza okugamba nti ayi Mukama Katonda, kale sisobola kwogera ndi mwana bwana. Naye mujjukira ebigambo by'Omukama abayise olwaleero, era buli omu amugamba kati nti totya kubanga ali naawe okukutaasa. Webiwulidde mu Yeremiya okusooka akanyiri ako 8. Awo nno mugume mu bizibu ebiwo n'ebirijja bingi. Amanyi nti mu bulamu bwammwe Omukama yali nammwe. Yabalonda, yabatonda, yabawadde omulimu, yabafudde obuvunaanyizibwa. Ate Katonda tajja kukola nsobi, tasobola kukuwa kyotosobola. Tugume. Pawulo omutume ebbaluwa gyewandiikira Abeeroma atukubiriza okwevaamu tuweereze emibiri gyaffe ng'ekitambulo ekiramu ekitukuvu Katonda kyasiima.
kino Pawulo kyayogerako kyemugenda okukola olwaleero, okwewaayo kulambirira okuweereza Katonda n'abantu be nga bwe tuwulidde mu bwetowaze ne mu kwagala. Mu bwetowaze ne mu kwagala. Omulimu gw'Omukama ogw'ekitiibwa tugukole mu bwetowaze ne mu kwagala. Papa atulabula nti Omukama tatuyita kubeera basaseredooti n'abadiakoni b'amalala. Tumanye omulimu gwe twetisse gwe tukola tugwa Katonda si gwaffe. Muleke kuyisa ng'ensi eno bweyisa bwe tuwulidde Mutogo 12 akanyirya k'okubiri. Abooluganda abaagalwa, mu nsi eno erimu endowooza n'empisa ezikontana n'ebyo Omukama byalagira. Pawulo atuyita tubeere ku mazima, twese bujja mu mitima, otukakase Katonda kyayagala ekirungi ekisaana era ekituufu. Ebigambo bya Papa Francis, musigale n'ensi naye mwewale okutwalirizibwa ensi n'endowooza yaayo. Ne bwe yatulabula mu bbaluwa gyewandika abasaseredooti ebisaze ly'e Roma 5 Agosto omwaka 2020. Nammwe kyabagamba, ne mu nnyo gw'ensi mw'ekitangaala ky'ensi ebivangiri bwe tugambye. Awo nno tubeere ekirungo ekirungi, ekirungo ekikuuma obulamu bw'abalala buleme kwonooneka. Mwefubirire mubeere omunnyo okutasaabulukuka nga mwekuuma ebikemo ebyo ebitumalamu ensa naddala ku mulembe gwaffe guno. Ate bingi nnyo nga bwe mubuulira. Ekitangaala kyammwe kyakire bwe kityo abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi balyoke bagulumiza ekitammwe ali mu ggulu. Omukolo guno gugenda mu maaso. Abatumidde nnyo nnyo n'abaagaliza okutandika obulungi omulimu. Ne Ssaabasumba Kasujja yandibadde wano olwaleero genda ku ngendo ez'enjawulo, naye mukadde kano atusabira tunywere mu mulimu gwaffe, omulimu Mukama gwatuwadde. Ebisigadde bingi byandyogeddwako ku mukolo guno, naye nkakasa nti okuba lwe mwayingira mu seminaariyo babadde babateekateeka era abakulu bakoze omulimu omulungi. Neebaziza dda Monsinya Wainaani abafumbiridde okusembayo. Ekigambo kyakano mukiwulidde mujja kwongera okyebuulirako. Ate ekyomukisa omulungi, Kereziya yategeka enjigiriza nnungi nnyo ekwata ku mukolo guno. Neesunga nti olinaaba tuli mu mukolo guno, buli omu ajja kuggula amaaso, ajja kuggula amatu, awulirize enjigiriza y'Ekereziya ekwata ku bukulu bw'omukolo guno. Awo nno tusinyikiriremu ate tulindire okulemgamwa. Kaseera kano ansaba omukulu akola ku by'okuyitibwa mu ssaza lyaffe ajja yanjulira omwepisikoopi ab'okulinnyisibwa ku ddaala.
Ssebo Ssaabasumba omwana waffe ono Katonda bwe yakiwanga ekirabo tumukuddiza okuweereza Katonda awamu n'Eklezia obulamu bwonna. Falls National Major Seminary Kinyamasika. Zuno Ssebo. Ssebo Ssaabasumba omwana wa Ffooru Katonda gw'ekirabo tumukuddiza aweereze Katonda n'Eklezia obulamu bwe bwonna. Abishirika Maria asigala mu St. Paul's National Major Seminary Kinyamasika. Ssebo Ssaabasumba omwana wa Ffooru Katonda bwe yatwala Omuseminaliyo omukwaya Nicholas. Tumukuddiza aweereze Katonda n'Eklezia obulamu bwe bwonna. Kale baganda baffe bano tubakkiriza okufuna obudyakoni. Katonda yeebale mu kaseera kano Kitaffe Ssaabasumba agenda kubuulira abaseminaariyo abagenda okulinnyisibwa ku ddaala ery'obudyakoni okusigala nga tebawasizza obulamu bwabwe bwonna. Bajja kukaka Abooluganda abaagala ennyo mujje mummwe mwekka ennaku zonna nga temuwasizza olw'okubeera obubaka obw'omukulu n'olw'okuweereza Katonda n'abantu aliridde. Omukama ayambe nga bwe muweze musigale mutyo ennaku zonna. ku ddaala ery'obusaaserdoti. Abaparishi natangira abapasomera mu St. Mary's National Major Seminary Kaba. Paawo kyemuvunaanyizibwa, paawo kyemuvunaanibwa ng'era okisaanira omuweereza wa Katonda, omuweereza wa Kristo agenda agaba ebyamagero bya Katonda. Timwesubyanga ekyo amawulire agasanyusa kyegaasuubiza. Mwe temugabira buwulizi mulimu gwammwe kugabunyisa ekyamagero ekyokukkiriza mubeere nakyo ng'emitima mitukuvu. Ekigambo kya Katonda kimulangirira n'agamu mukyoleke mu bikolwa byammwe. Olwo Abakristu ababeera abalamu olwammwe omutuukirivu lwe banaafuuka ebitambiro ebitukuvu Katonda by'asiima. Nammwe ku lunaku olw'oluvannyuma bwe muligenda okusisinkana Omukama mulisobola okuwulira Omukama ng'abagamba nti weebale omuweereza omulungi
nga temunafuna budyakoni mbale okukakasa mu maaso g'abantu bonna ng'omulimu ogwo mugwagala. Mwagala mbaseeko emikono mufune mwoyo omutuukirivu mwawulibwe muweereze mu ekereziya. Njagala obudyakoni mwagala okutuukiriza mu bwetwaze ne mu kwagalana nga muyamba abasaseredooti n'okugasa abakristu. Njagala ekyamagero ekyokukkiriza ng'okubeera abasaseredooti ennaku zonna awamu n'abasaseredooti abalala nga mukolaganira ddala bulungi n'abepisikoopi mu kulondegana by'omukama olw'omutuukirivu nga ye musaale. njagala mwagala okukuza obulungi ebyamagero bya kristu nga bwe biri mu ngeri ekiriza gyebitegeeramu. muwe katonda ekitiibwa n'abakristu bafuuke batuukirivu. njagala yabasindika ne balonda abasajja 7 abamanyiddwa nti balungi babayambeko ku mulimu gwabwe ogwa buli lunaku bwe basobole okwesiza ddala okwegayirira ne mu kulangira ekigambo kya Katonda. Abasajja bali abalondebwa babassaako emikono nga bwe beegayirira ne babakwasa okugaba emmere. Nabana abaweereza abo ayi Mukama twegayiridde kkiriza okuba tunuulira tubaawule bafuuke badyakoni baweereze ku batukwata aliyo entukuvu. Twegayiridde
ekitambiro. Amina. Mukama Yesu Kristo yasiga n'omulimu era n'amaanyi akuume okuga Kristo omuweereze ne Katonda ekitambiro. Beera mirembe. Beera na tusebo. Ukweza Katonda tegera kyokola kubeera kyotakukwatako obulamu obufaananyi n'ekitabo ky'omusalaba gw'Omukama. Beera mirembe. Amiina. Nawe beera natyo. Emwe kwako bino kibina ekitukubirensi okuweereza Katonda tegera kyokola kubeera kyotakukwatako obulamu obufaananyi n'ekitabo ky'omusalaba gw'Omukama. Amiina. Beera mirembe. Tuukire ku bakristu mubawuubireko nabo babakolese. Basebo kati basaba mwambuke eno mu kitukuvu awali ebifo byammwe. Mukola ebirungi ne mu bikolwa ebirungi mulyoke munyiikire bulijjo. Agende nga balaza gyali abalaga engeri ey'okuba mu ddembe. Bakristu baganda bange n'abantu ba Katonda mwenna fe ababatize. Nze Emily Kitto Mwaka Ssaabakristu w'essaza ekkulu ery'e Kampala era nga ndi ne bannange bano bonna bwe mulaba bwe tuweereza olukiiko olukulu olw'essaza. Olwaleero essanyu jjereere mu ssaza lyaffe anti Omukama atwongedde abakozi mu nnimiro ye. Nsooka okukulisa ennyo kitaffe Ssaabasumba n'abamukwatirako olw'ekirabo ekyabaweereza mu miruka emikulu egya oldiini bye tufunye. Ssebo yogayoga. Olw'Abakristu bonna mu ssaza lino ntuuse okuyozaayoza n'okwebaza abazadde abatuzaalira bakabona be tufunye olwaleero, abazadde abaaweerera n'abo bonna abantu ba Katonda ababakozeemu omulimu okutuuka ku lunaku luno, naddala abatali ba ddiini yaffe Enkatuliki, abasajja n'abakazi, Abakristaayo n'ab'eddiini endala abaweeredde abaana baffe. Bamaama ne bataata mwebale nnyo okutuzaalira amakula. Twebaza kitaffe Ssaabasumba n'abakulu mu seminaari eyo yonna abagole baffe mwe bagunjuliddwa olw'omulimu ogw'ettendo gwe babakozeemu. Kitaffe tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Olwaleero bwe mbadde neebuulirira ku Busaaseredooti neezijjukira maama wa Yakobo ne Yowaana batabani ba Zebedeeyo mu Vvanjiri Matayo omutwe ogwabiri. Maama yagamba Mukama waffe Yesu Kristu nti, suubiza mu bwakabaka bwo batabani bange bano bombi balituula nga bakuliraanye, omu ku ddyo ate omulala ku bwa kkono. Ffenna abasinga obungi tulinga maama oyo. Abaana baffe tubaagaliza birungi byereere era nti tumanyi Busoosodooti kitiibwa, kwesiima, ssanyu era nga ddala kino kituufu. Manyi nti bangi ku ffe twagala nnyo abaana baffe batuuke ku kkula lino ng'olutindo olubatuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Kale abazadde mwebale kwevaamu ne muwaayo abaana bammwe. Wabula maama bw'amala okutegeeza ky'ayagala, Mukama waffe Yesu yamwanukula nti, kyemusaba temukitegeera. Era n'ababuuza nti, musobola okunywa ku kikompe eky'okubonaabona kwange kye ŋŋenda okunywako? Bo abaana ne baddamu nti, tusobola. Kale nno nze bwe mpulidde ebigambo bino nti, zuuno ssebo
nga biva mu bagole baffe ne mmanya nti beebo bennyini abaddamu mukama waffe nti tusobola. Abagole mwebale kulaga buvumu era mubanga bagumu. Obusaaseredooti mulimu ebirungi bingi, mulimu essanyu, okuganja, ekitiibwa n'ebirala ebinkumu, naye ate era mulimu n'okusoomoozebwa kungi. Kufunye obusoosodooti mu budde buno ng'abavubuka be basinga obungi mu ggwanga lyattu Uganda. Emyaka gy'obuvubuka kitegeeza kubeera balungi mu ndabika, kitegeeza maanyi, kitegeeza bukozi, magezi n'ebirala ebirungi nkumu. Naye kati abavubuka baffe buli omu abamanyiiko bino bavumi, bavoola, baweebuula, tebawa abantu kitiibwa. Ani abazaala? Baana baani? Muzze ku mulembe guno nga tusoomoozebwa ebintu ebirala bingi, nga n'ekigambo ow'ekitiibwa kati okukikuyita osooka kwebuuza bingi. Bassebo, ebisoomoozo bingi nkumu, okubimenya nnyinza okusulawo wano. Naye nze nsaba ne bannaffe ffenna nti mube beetoowaze, bawulize, beesigwa era mubeere ddala beegayirizi. Naffe bakristu baganda bange twongere okutwala abaana baffe mu seminaaliyo n'okubaweerera nga bali mu seminaaliyo, era n'okubasigamu empisa ezigwanira abantu balamu. Tusabire nnyo ekereziya katolika w'essaza ekkulu ery'e Kampala, naddala kitaffe Ssaabasumba n'abasaaseredooti. Senkuzaale nkuzaale nga mwana wa bulenzi. Olwaleero tuzze tuyimbire Omukama mu ssanyu, tuzze mu maaso ge okwebaza, tumukubire emizira mu maloboozi n'ennyimba, kubanga nannyini buyinza atukoledde ebinene n'erinnya lye ttukuvu. Twebaza Omukama Katonda olw'ekirabo eky'obusaaserodooti kyatuwadde ng'ayita mu Ssaabasumba waffe Paul Ssemwogerere. Bannange, Katonda yeebale era aweebwenga ettendo n'ekitiibwa emirembe gyonna. Ssebo kitaffe tukwebaza olw'okutubalirira mu misomo gyaffe mu seminaaliyo, naddala mu koshyari ate ne mu mbeera endala. Twebaza ba vocations directors olw'okutukumaakuma mu kuyitibwa kwaffe okusobola okulaba nga tuli kye tuli olwaleero. Muli bazadde gye tuli, bassebo Father Ronnie Mubiru ne Father Ronald Bwanika, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abagunjuzi baffe abatugunjudde obulungi mu seminaariyo zonna, abazadde abatuzaala ate ne mutuweerera, n'abazadde abatasobodde kutuuka ku lunaku luno, Omukama abawe ekiwumulo eky'emirembe. Ayi Mukama w'ekiwumulo ekitaggwaawo. To our foster parents, thank you for unceasingly journeying with us till this far. Afoyobe, Afoyokonyowa, we love you so much. Twebaza omuzirisa waffe Musinya Wainard Katende okutulambika obulungi, era nga tutambulidde ku mulamu okugamba nti a priest is called to be a martyr after Christ. A priest is called to be a martyr after Christ. Ssebo Musinya, weebale nnyo, weebalire ddala, era nga tukusuubiza okuteeka byonna by'otuyigiriza mu nkola. Bassebo abasaaserodooti, baganda baffe era abakulu baffe, tubasuubiza okukolagana obulungi nammwe n'okubayigirako ebirungi. Tubasaba naffe mutulambike bulungi mu busaaserodooti, mutugabanyeeko tufaananire ddala nga Kristu bwe tuzze okuweereza wamu n'ekereziya. Baganda baffe, baganda bange abagole, mbasaba essanyu lye tulina olwaleero tulikuume lirabikire ddala mu buweereza bwaffe.
tusaba okutusabiranga mu buweereza bwaffe buno tuweereze omukama mu ssanyu ne mu bwetoowaze ate naffe tubasuubiza okubasabira. Tukire ku bakristu mubawuubireko nabo babakolese. Basebo katubasaba mwambuke eno mu kitukuvu awali ebifo byaffe. Kino kisuubizo kitaffe kye tukuwa nti omulimu gwaffe tujja kugukola n'abumalirivu era n'okwagala tetuli kuyiwa tuli banyiikivu. Kino kisuubizo kitaffe kye tukuwa nti omulimu gwaffe tujja kugukola n'abumalirivu era n'okwagala tetuli kuyiwa tuli banyiikivu. Nsigadde ndi Reverend Father Joseph Kiwuwa okugenda